وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وأتموا الحج مقري حجة مبجو بوايو والعمرة لعمرة مجكوري مبجو بوايو وبانغا بويتمو كيني مبجزاتو كيني مزروجاتو كيني نيبيو سنة زابيو كينا فرابازاتو kirina wajibu zaakyo buli kimu kikole mu bujjuvu bwakyo bweba hijja ebeere mu bujjuvu bwayo wal umra li umra ebeere mu bujjuvu bwayo naye lillah ngenneya yaffe tukola ku lwa katonda atusiime fa in uhsirtum naye singa mubeeranga muziyiziddwa okubeera nga mugenda e Makka naye ne mufuna ekibaziyiza mu kkubo ne mutasobola kutuuka nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali agenda okukola umra ne bamusibira Hudaybiya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba embeera esobola okubeera bwebaziyiza okutuuka okubeera nga mukola emikolo egyo famastaisara min alhaji funa ekiba kikwanguyidde ekisolo kisaddaake ng'ekirabo singa oba tosobodde kubeera ng'otuuka olw'okuba oyimiriziddwa mu kkubo ng'eba mbuzi giweeyo nga gy'osobola oba nte giweeyo nga gy'osobodde oba ngamiya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mwabadde mutambula nga mugenda okukola hijja naye mufunye embeera ebaziyiza okukola hijja nga bwe kyali Hudaybiya. Allah agamba nti awo bwe muba muyimiridde nga babaziyizisa okubeera nga mugenda okukola ki babaziyizizza okukira umra oba okukola hijja musale ensolo ebeebanguyidde buli muntu ekisolo ekiba kimwanguyidde ayiwira awo omusaayi bwe bamuziyiriza okugenda okukola ki okukola umra oba hijja. wala tahliku ru'usakum naye temumwanga emitwe gyammwe hatta yabluga alhadiyu okutuusa nga kimaze okutuuka ekyo ekirabo ky'ensolo ky'ogenda okusaddaaka mahillahu mu kifo we kirina okubeera nga kisaddaakirwa oluvannyuma mulyoke mumwe emitwe mweyambula engoye ezo ze mwajjiddemu ez'emikolo. kale bwe tubeera nga tuziyiziddwa mu kkubo awo we tusalira ensolo ne tubeera nga bwe tumala okusala ensolo ne tulyoka tumwa emitwe ne kiryoka kitegeeza nti tukkiriziddwa okweyambula engoye z'emikolo tudde mu ngoye zaffe eza bulijjo kubanga omukolo olwo guba guwedde n'okubeera nga tusaddaase ne tumwa enviiri zaffe. faman kaana minkum marida omuntu bw'alibeera mu mmwe nga mulwadde n'abeera nga akoze ekikolwa ekyo kyatateekwa kukola oluvannyuma lw'okuyingira mu mikolo. ekyokulabirako omuntu afunidde omusujja omuyitirivu oluvannyuma mu hijja oba mu umra oluvannyuma lw'okuyingira mu mikolo mu mateeka nga baamugaanye okwambala olugoye olutunge naye afunye obulwadde n'akola ekyo kyabadde kyateekwa kukola n'akikola olw'obulwadde obwo au bihi adhan min ra'sihi oba afunye obuzibu okukosebwa nga kuli ku mutwe gwe tebamukkiriza kwambala kintu kyonna ku mutwe gwe omutwe gulina kuba mwereere naye n'abeera ng'oluvannyuma lw'okuyingira mu mikolo amaze n'okunuyirira n'okwambala engoye n'afuna obukosefu ku mutwe afunye ensekere zimuyisa bubi afunye situka mukalabula bulala n'awalirizibwa okubeera ng'abikka omutwe gwe kitamukirizibwa oluvannyuma lw'okuyingira mu mikolo. Allah agamba nti omuntu akola ekintu kyonna ekitamukkirizibwa oluvannyuma lw'okuyingira mu mikolo naye n'akikolwa olw'obuzibu bwonna bw'aba afunye ku mubiri gwe oba ku mutwe gwe
ekintu ekyo fafidiyatun min siyamin ateekewo fayini abeere ng'ateekayo okusiiba aw sadakatin oba saddaka yonna eba emukoze eki emwanguyidde aw nuskin Allah subhanahu wa ta'ala agamba oba okubeera nga asala ekisolo mu ngeri yonna eba emwanguyidde Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye okusiiba kwe kuliwa yeesalirawo ku ebyo byonna siyami thalathati ayyam waddemba okusiiba ennaku 3 aw sadaka yeki it'amu 6 masakin aliseeba masikini 6 likulli miskin buli masikini ayinza okumuliisa kiro ey'emmere oba ekyo nuskin abeereko ekisolo kyasala oba nga mbuzi singa abanga agisobodde kwebyo alondako kyasobola okukola omuntu yenna aba okubadde ne bumukozesa ekyo kyanateekwa kukola oba nga buli ku mubiri gwe oba ku mutwe gwe omuntu oyo asiiba ennaku 3 oba akola saddaaka n'alisaba masiikini 6 oba nusuki n'abeera ng'asala ensolo ng'embuzi faidha amintum naye bwe mubeeranga mu kiseera eby'emirembe toli mulwadde omutwe tekuli bukosefu toziyiziddwa mu kkubo n'obeera nga oli mu kiseera ky'eky'eddembe mu ngeri yo gy'ogenda okukolamu hijja faman tamattaa bilumrati ila alhajji omuntu yenna aligezaako okukola hijja eyitibwa tamattuu kwe kusooka okukola umra bw'ogimala umra n'oyambulamu engoye z'emikolo bw'omala okuzambula n'osigala mu makka n'olinda hijja etuuka oba n'osigala mu makka olinde hijja etuuka atoddemu bakane n'emikolo gya hijja Allah subhanahu wa ta'ala yaziyita omuntu akola hijja eya tamattuu kwe kugatta kwe kusooka okukola umra n'olyoka atuweeyambula n'ogenda okukola ate n'olinda emikolo gya hijja ogikole omuntu akola ibaada ezo bbiri n'asooka entono n'alinda ennene Allah agamba nti omuntu ow'ekika ekyo singa aba amaze okweyambula mu umra nadda mu ngoye ze eza bulijjo ate n'alinda hijja etuuke naye agikole Allah agamba omuntu akoze ibaada ebbiri mu kiseera ekya hijja famastaysara min alhadi naye anoonyangayo ensolo ejaba asobodde ng'emwanguyidde gamba ng'embuzi gamba nga eyo nayo agisaddaaka olw'okukola ibaada ezebbiri mu kiseera ekimu faman lam yajid omuntu oyo bw'aba tasobodde akoze ibaada ezebbiri asoose umra neyeyambula n'alinda hijja fasiyamin ajja kusiiba atasobodde kusala mbuzi oba nte oba ngamiya ajja kusigalira awo fasiyami asiibe thalathati ayyamin ennaku 3 fi lhajji mu biseera bya hijja wa sab'atin ate asiibe ennaku 7 idha raja'tum bwe muliba muzeeyiika ennaku ezo 7 esatu n'omusanvu tilka asharatun kamila eryo lino ly'ekkumi erijjudde beddu dhalika liman lam yakun ahluhu hadiri lmasjidi lharam eryo etteeka likola kwabo abatalina famire zaabwe ku muzikiti ogw'emizizo nga si bataka ba mu makka likola kufu abagenyi ababa bagenzi obugenzi mu ngeri eyo kubanga bali abataka mu makka teribakwatako eryo eryokkola emirundi ebiri wattaqullah muti Allah wa'lam mumanye anna allaha shadidu liqab Allah mujitirivu wa kubonereza الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج حجة الجولة كوغرا أشهر معلومات إنين يزي إجايو إجمان يردو برونجي أبا من يبجي تبوليرا وميزي الشوال ويقدروا برمضان ونزل القعدة من نفس كمي وميزي ذو الحجة بيسيرا إجمان يردو برونجي وميزي حجة فمن فرض فيهن الحج omuntu bw'abeera ng'ala amaze okukakasa n'akakasa mu myezi egyo nti ajja kukola hijja fala rafasa tasaanidde kukola bikolwa byakwegadanga wala fusuuka tasaanidde kukola bikolwa bya bwonoonyi
ebya Allah byatayagala ebya haram ng'amenya amateeka tasaanidde kukola bikolwa bya bujeemu eby'obwononefu wala jidaala fil hajji ate mu hijja temuliimu wanyisiganya bigambo nga muliikaana mukuba empaka wama tafaalu min khairin buli kirungi kyonna kye muba mukoze nga muli mu hijja oba ebweru waayo nga muli mu biseera bya hijja oba ebweru wa hijja yaalamuhu llah buli kalungi Allah akamanya watazawwadu musibenga entanda muleke kutuuka Makka kalubiriza bataka bamuli nga mubasabiriza watazawwadu musibenga entanda mufunaako okulya akava ku ssente zammwe fa inna khayra zaadi taqwa wadde ng'entanda esinga okubeera ennungi kwe kutya Allah bw'otuuka eri olaga obuwulize obw'ekika ekya waggulu obwawukanako n'obuwulize bw'obeera nabwo mu biseera ebitali bya hijja wattaquuni muntye ya ulil albaabi abalina ku magezi singa mutuuka mu kifo kiri kiba kyetaaga okulaga nti mu butuufu ate mmwe mwali nkiddemu ak'enjawulo singa mubaamu amagezi kubanga emigaso gye muba mulabe bannammwe gye batannalaba gibeera mingi. laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح تمين مسانغو قلنا أن تبتغوا كبيرا بمتوكي مفستا فضلا إبيو بالسوزي نمبيرا مفستا إبيو بالسوزي بيرونج من ربكم كبير الله سبحانه وتعالى مرزوا مني تشينا تبو مفيدين زكرة حجة وكبيرا تبوتوكي ينقو السوبرا يو kubanga ebirungi ebiri eyo katonda waffe byateekayo biyitirivu faida fawtum min arafatin naye singa mubeeranga mugumbulukusa okuva mu arafa kubanga mu arafa gye tubeera olunaku olw'omwenda gye tubeeranga kaseera enjuba egudde gye tubeeranga tukulumugguka okuvaayo tugende bwe tunaasula emizalifa fadhkuru llaha inda almash'ari alharam mwogere ennyo ku Allah singa mubeeranga mutulise mu kifo ekyo ekya muzalifa awali ekifo ekikulu ennyo mu bifo ebikulu ennyo eby'emizizo eri Allah subhanahu wa ta'ala mu ngeri y'ebya ibada ya hijja mubirenga mwogera nnyo ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mukumwogerako ennyo wano kwategeeza mujja kusaalirayo subuhi mujja kusaalirayo maghribi mujja kusaalirayo isha kubanga emizalifa tujjukire nti bwe twabadde mu arafa twasadde zuhuri ne asiri nga tuli mu arafa ate maghribi ne isha ne subuhi Allah tugambye nti mugerere ku nnyo ku Allah nga mutuuse mu kifo eky'emizizo ekyo ekikulu mu mikolo gya hijja bwe tutuuka mu Muzdalifa eyo gye tujja okusaalira magharibi n'isha nga tubigasse wamu oluvannyuma ne subuhi tumala okugisaala wadhkuru mujjukire nnyo Allah kama hadakum nga bw'abalungamizza okutuuka mu bifo ebikulu ng'ebyo wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin wadde olubereberye mwali babuze nga temunnamanya bukulu bwa bintu ebyo. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم oluvannyuma nga muvudde Muzdalifa afiidu min haythu afaada an-nas mukulumukuke mugende min haythu afaada an-nas eyo abantu gye bakulumugguka bagenda musobole okubeera nga mutuukiriza emikolo emirala mugenda okukuba ekiwaji mugenda okusala ebisolo mugenda okukola tawaafu n'ifaaba wastaghfirullah mwegayirira ennyo Katonda buli bw'okanyuga ejjinja astaghfirullah ng'okuba ekiwaji bw'okomawo nodda mu nnyumba kkiriza istighfar kubanga twazze kweyoza ate ebyo byebifo mwe tweyoleza era nabbi yakutegeeza nti hijja bw'eba ekkiriziddwa terina mpeera okujjako jjana era okomawo ng'oli akaddebi nga tolina zambi lyonna oba oli muto inna allaha kubanga Allah ghafurun musonyiye rahimun ate musaasizi. Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebyo byonna bitugamba tubeere nga tubikola kubanga abaatuwadde omukisa munene ogutafuna buli muntu. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم
آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فإذا قضيتم مناسككم نيبو مكاكسانتي مكولو جامو مجمع زبرونجي بلتي مكتردي ورناكو ومماليزي مكولو جوكوبي تواجي نيني موسازي بستورو ممويدي نتوي توافري فاوي ويدي فاذكروا الله مبكما ويننا موغرين يكو الله وغانغا واتي والوك سلاواتي كمدمي الواجي بستاتو كذكركم آباءكم nga embera bwe yali obusiraamu tebunaba kujja mwayogeranga kuba kitammwe ebiseera by'okutuula emina buli omu neyewaana ne bajjajjaabe naye kakati oluvannyuma lw'obusiraamu okujja ebiseera bya emina temuwaaniramu bajjajjammwe temweyogereramu ku ndyo zammwe wabula mwogereko Allah yekka aw ashadda dhikran oba mumwogereko n'okusingawo nga bwe mwayogeranga ku bakadde bammwe famina nnaasi mu bantu mulimu nga tuli mu kifo ekyo man yakulu agamba rabbana atina fi dunya ay Allah tukusaba otuwe mu bulamu bw'ensi eno ebirungi biyitirivu wama lahu fil akhirati min khalaq naafaawo nga talina mugabo gwonna gwe yeesabidde ku bikwatagana n'akhira ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومنهم مريبه من يقول أقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي الله توي برونجي كنو كنسي وفي الآخرة حسنة نكو آخره توي برونجي وقنا عذاب النار وتكين جري زيبون يوم مريرو أبان طابت كيشو بس نساء الله أبس بالدنيا بس بالآخرة بس بس بالدنيا يا ويرونغو كي الله برونغو سيد الدنيا أتورفا من آخرة يا وي أتني بس الله بتقولي أبان جري زيبون مريرو أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أولئك لهم نصيب مما كسبوا abono bajja kufuna omugabo munene nnyo mu kusaba kwabwe okwo kwe basabye era mu bikolwa byabwe byonna bye bakoze muno mu hijja n'awalala bajjiwa Allah kusanga nga balina omugabo omulungi munene nnyo wallahu sari'ul hisab Allah mwangu wa kubala bajja kwesanga ng'abikoze mu bwangu ng'abawadde واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون kwetubeera emina ennaku ezibeera ez'emina Allah agamba wadhkuru llaha mwogerennyo ku Allah fi ayaamin ma'dudatin mu nnaku ezo ez'okwanika ennyama engere kubanga olunaku lwa Idi bwe luba luwedde enkeera wabaawo okusala ebisolo ennaku 3 ezibalibwa ze tuyita ayaamu tashrik nga tuli emina faman ta'ajjala fi yawmain omuntu bw'apakuka n'abeera nga yayagadde kukoma ku nnaku 2 tasobodde kumalayo nnaku 3 ez'emina fala isma alayhi oyo talina ttabbu waman ta'akhara n'abeera ng'akeereye n'amalayo ennaku 3 emina ng'akyegayirira Allah n'okumusaba amusaba ebirungi nga bw'agambye nti asabe nnyo ajja kufuna omugabo munene Allah agamba fala isma alayhi amalayo esabu naye talina ttabbu liman ittaqa naye ekyo nno ky'abantu abakolebwa nga takwa yaabwe eriko mu grade nnene kubanga abantu baba beetamiddwa nga bakooye ennaku 3 si kyangu bantu kuzimalayo okugjako abalina takwa oyo alina takwa asobola okuvumirira n'abeera nga ajja kumiikiriza wattaqullaha muti Allah wa'lamu mumanye annakum ilayhi tusharun tijaalizo mumwe najje mujja okudda mu kuŋŋaanyizibwe buli muntu amusasule nga bwe yeeyisanga mu bulamu bw'ensi mu bufunze omuntu atagendangako makka tuyinza okukuwa ekifaananyi nti omwezi gwa dhulhijja omwezi gwe bakoleramu hijja gwe mwezi ogusembayo mu mwaka mu mbali y'ekisiraamu ye Desemba w'obusiraamu ennaku 10 ezisooka Allah subhanahu wa ta'ala yaziteekamu obulungi bungi naye mu nnaku ezo 10 balanga lwabonese 2357 olunaku olw'omunaana olw'emboneka ey'omwezi ogusembayo mu mwaka ogw'obusiraamu gwa dhulhijja abantu bonna basula minna nga beetegekera olw'omwenda bwe lunaakya paka ku subuhi bappa bajja kwedduka bagende balinnya ebidduka byabwe
abatambuze bigere batambule nga bagenda mu lusenyi ku lunaku olw'omwenda oluyitibwa arafa bonna bajja kusiiba eyo gye bajja okusaalira dhuhuri gye bajja okusaalira ne asiri nga babigasse wamu bajja kubisaalira mu lusenyi lwa arafa bonna miliyoni ne miliyoni zibeera mu kifo kya arafa obudde oluwungeera ng'enjula egudde bappa batambula olugendo olulabika nti si lutono nga bagenda okusula mu kitundu ekiyitibwa Muzdalifa. Muzdalifa awo balonda n'amayinja ge bajja okukozesa mu kukuba ekiwaji. Muzdalifa awo basaalirawo magaribi ne isha nga babigasse fuzzi ne subuhi era baba bakugisaalira awo. Allah subhanahu wa ta'ala bagamba ebyo n'ebifo bikulu Allah bw'abaza tuusaamu munyiikire mu kifo ekikulu mutuuka munyiikire okubeera nga mulaajana kubanga oyinza obutaddayo oba oyinza okuddayo naye tofiirwa mukisa gwa kulaajana nakweyogerako. Allah subhanahu wa ta'ala mwebikkulire omubuulire byonna obwetaavu bwo byeyagala akutaase byeyagala akuwe. Ku lunaku olwo Allah subhanahu wa ta'ala ng'alukeeseza subuhi ogimaze olunaku olwo tuba tukedde olunaku olw'ekkumi fino tuba tuli mu kusaala idi bannafulu ne bajja lunaku luba luzibu nnyo olwo olw'ekkumi luba lunaku lwakujja kukola mikolo gino nga bavudde Muzdalifa ku makya boolekedde olw'emina awo baba balina okukuba ekiwaji kinene bonna bakuba ekiwaji kimu ensonga lwaki baga nti abantu bafiirawo bangi ku lw'okubanga bakola emikolo nga bangi bonna bagenda kukuba ekiwaji kimu n'amayinja ge baleese okuvaawa Muzdalifa we basuze we basalidde magaribi ne isha ne subuhi kakati ejjinja buli wolikanyuga ng'oyogererako erinnya Allah Allahu akbar Allah yagala nnyo okumwogerako mu ssaawa efaananako ng'eyo ye yasinga okumanya lwaki ebintu byabwe tulaalikako kubanga ye mumanyi amanyi ebyekwese. Ku lunaku olwo lwennyini olw'ekkumi ng'eno ffe tuli mu yidi yaffe bo bannaffe babaza okuba ekiwaji bagenda ne bamu emitwe gyabwe abakendeeza ne bakendeeza ne basala ensolo zaabwe abalina obusobozi ne bagenda ku Kaaba ne beetooloola olwetooloola oluyitibwa tawaafu lifaada olwetooloola olukulu abantu lwebakulumugguka bonna okugenda okwetooloola olwetooloola lwa hijja. Allah subhanahu wa ta'ala emikolo egyo singa baba bagimaze ku lunaku olw'ekkumi n'olumu bakomawo Mina ne babeera mu weema zaabwe ezo bwe babeeramu Allah abagamba kubeera nti boogerera nnyo ku linnya lye babeere nga bamusinza mu nsinzi eya waggulu nga beegayirira Allah abawe ebirungi by'edduniya n'akhira n'okubawonya omuliro. Allah agaye nti abasuubiza ababeera mu kiseera awo olunaku olw'ekkumi n'olumu olunaku olw'ekkumi n'ebbiri n'ekkumi n'essatu zennaku eno ffe zetubeeramu ez'esatu eziddiridde olunaku lwa Idi ayyamu tashrik ziba za kulya nnyama mu busiraamu tezisiibwa ziba za kulya na kunywa na kweyagala. Allah kyagambye nti omuntu asobodde okubeera ng'amalawo ennaku bbiri talina mutawaana ate abate Allah aba waggulu omuntu asobola okumalawo ennaku ssatu ng'akyegayirira Allah subhanahu wa ta'ala wadde nga tekikoleka okuggyako abantu ab'amaanyi mu taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala ennaku ezo singa ziba ziwedde olwo hijja eba ewedde ng'abantu beetegekera kusiba migufu kudda waabwe Allah subhanahu wa ta'ala nga amaze okubasonyiwa singa hijja yaabwe eba nga agikkiriza. Olwo ekisembayo ekwetooloola Kaaba yeetooloolwa emirundi esatu. Omulundi ogusooka nga mwakayingira bwe muti mu Makka nga mwakagirabako waliwo kye tuyita tawaaful qudum okwetooloola okulaga nti nange ntuuse tukalibadde ng'okujaaniriza emirundi 7. Ate ne bwe tuba tukomawo tulina okwetooloola tawaafu alwida okwetooloola tawaafu alwida okwetooloola olw'okusiibula Kaaba eyo toyinza kumanya olikomawo oba tolikomawo so ng'ate waliyo n'okwetooloola nga mulimu mukulu kwa hijja yetuyita tawaafu lifaada gye mulina okwetooloola nga olwetooloola lwa hijja zenneetooloola 3 bw'atagendangayo era oba ofunye akafaananyi tosigadde nga bw'obadde. Tusaba Allah akusobozese obeere nga ekiseera bwe kiriba tukituuse osobola okugenda okulambula enju ya Allah ekirabika nti si kya bonna wabula Allah yakironderamu abo bye yateekako okusaasira kwe. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس نمبانtu mulimu ekika ky'abantu man yu'jibuka
qawluhu fil hayati dunya omuntu asobola okwewuunyisa ebigambo bye wano ku ngulu nga birungi nnyo mu bulamu buno obw'ensi wayushhidu llah era ng'ajulira Allah subhanahu wa ta'ala ala ma fi qalbihi kikubukkiriza obuli mu mutima gw'obuyitirivu bw'alina Allah subhanahu wa ta'ala ye mujulizi ku bukkiriza bwe obwo bwe yeeyita oba bwe yeeteekako nti mu mutima gwe imaani nzijuvu nga kungulu bw'ayogera omuwulira ebigambo bye biwoomerevu wahuwa so ng'omuntu oyo aladdu lkhitab yewoolulango mukaayagana n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'okugavvoola wamu n'ogamenya n'obutagakkiririzaamu n'akamu n'akeddagala nga wano kungulu ayogera ebigambo byinga birungi era ng'ajuliza Allah nti obukkiriza obuli mu mutima gwe bukkiriza bungi era bw'amaanyi buli ggulugulu naye Allah subhanahu wa ta'ala ng'akutegeeza nti ate omuntu oyo nga mulabe wa lulango omumenyi w'amateeka akaayagana nago nga takkiriziganya nago. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا تولى سنغابيرا kuwaabadde walako naawe omuntu oyo n'abeera ng'amaze okulaba nti waali tomulaba sa'a fil ardi liyufsida fiha atambula mu nsi muno ng'akola butaweera okulaba nti asaasaanya obwonoonefu mu nsi wayuhlika alharsa n'akola ekisoboka okubeera ng'azikiriza ebimera wannasla n'akola ekisoboka okulaba ng'azikiriza ebiramu ng'ebinyonyi ng'ebisolo ye muntu ayonoonera ddala environment y'ensi eno obutonde bw'ensi nga tabufiirako ddala butaataaganya weewuunye Allah subhanahu wa ta'ala okwogera aya eno nga ku mulembe guno abantu boogera ku environment n'okukuuma obutonde naye nga Allah subhanahu wa ta'ala akulaze nti mubaamu abantu abakola obutaweera okwonoona obutonde bw'ensi eno ne batema emiti ne bazikiriza ebibala ebyali awo ng'abantu balya bya bwereere n'ebinyonyi byeyagala n'ebiwuka byonna ebiramu eby'omuko wannasla ne boonoona n'ebisolo ne boonoona n'ebinyonyi we bibeera abantu ab'ekika ekyo Allah subhanahu wa ta'ala baayogerako abatafa ku bulamu bw'ebitonde ebirala nga bo banoonya kwekusa ne batafa kubeera nga bakuuma obutonde bw'ensi wallahu la yuhibbu lfasad Allah tayagalira ddala bantu boonoonyi aboonoona mu nsi ye ne babeera nga bagitabangula okubeera nga bataataaganya obutonde bw'ensi eno. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإذا قيل له ببابا مغامبيكو اتق الله الله سبحانه وتعالى كبيوكولا وبيرينغو رونغوسا أخذته العزة kimukwata ekitiibwa kyeyeeteekako ne kimuleetera bilkisimi okwonoonera ddala olw'akatiibwa kali ke bamuwa kamuleetera okubeera nti ayongera kwonoona ng'alabira ddala nti abamugambako si be bali mu ddala abateekwa okubeera nga bamukomako abateekwa okumugambako olw'ekitiibwa ky'aba alina ne kimwongera bwongeza okubeera nga kimuleetera okukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'atayagala nga bw'agambye ntayagala boonoona butonde bwa nsi ye fahasbuhu jahannam omuntu ng'oyo bw'aba abalemerette ng'akatiibwa temwamuwa kamuleetedde okwematira n'abeera ng'agenda bugenzi ng'ayonoona omumala omuliro jahannama nga gwe gujja omuwuliza bw'aba yeefudde ennampulira ziri walabiisa mihad ate obudde obwo obw'omuliro jahannama bugenda kuba bubi nnyo eri abantu abajeemu. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس ate mu bantu era muliyo mu bantu waliyo ekika ekirala man yashri nafsahu omuntu awaayo omwoyo gwe ibtigaa mardatillah ng'akola ng'akabasana okulaba ng'asiimisa katonda we akola ebye katonda by'ayagala
agenda okuva mu bulamu bw'ensi nga musiimye. Wallahu raufun bilibad, Allah akwata mpola abaddu be mu ngeri y'okubasaasira, n'abeera nga omuntu akabasana ku lw'okumusiimisa naye ajja kumusasula ng'atuuse mu maaso ge naye asiime. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا أبانهم أباكيزا ادخلوا في السلم كافة مينجر مدين السلام مبويرم منا الدين يباتي بينجر ببكاري مبيرنغ متطبات بالسلام كنغرون مندانغ مفاقوا كنغروا كاكسان تولي السلام songe kikulabikako kungulu kibeerenga ne munda bwe kiri mubeerenga muyingira eri eddiini ya Allah mukikweremu kyaba ategeeza nti amateeka mubeere abawulize gye gali. Allah bw'aba alagidde mukole ekyo mukole, temubuuza tekyawukana n'okutegeerako. bw'aba agaanye ekyo tobuuza, beera ng'okireka yadde nga kibeera eri omwoyo gwo ng'okyetaaga nnyo. wala tattabi'u, muleke okubeera nga mugoberera kutuwaati shayitaani, amakubo ga sitaani, kubanga sitaani erina obukubukubu bungi nnyo bwegenda etega. leka kulekerawo omutima gw'omwaganya. sitaani wejja kubeera ng'esinziira okuba ng'ekusensera. innahu, mazima shayitaani oyo, lakum gye muli mukimanyi okuva edda, aduwwun mubin, timulabe wa lwatu gye muli, abaagayiza kalungi konna. Allah byayagala tayagala mubikole, wabula yo byeyagala mukole. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم نيسنغا مبيرانغا مسيرده غاوي كيري مبوتونde nti omuntu aseerera ne bw'obanga oseeredde min ba'di ma ja'atkum albayinat, oluvannyuma lw'obunnyonnyofu okubeera nti bumaze okubajjira, lwemubanga museeredde fa'lam mumanye anna allaha azizun hakim, ti Allah w'amaanyi tawangulwa ate takola nsobi. ky'oba olina okukola ng'omukkiriza kubeera nga weenenya ku ekyo ky'oba oseereddemu awo wonna w'oba oseereredde, kubanga obunnyonnyofu oba obulina n'ekituufu era oba okimanyi. naye bw'olemerayo takasa nti Allah tojja kumuwangula, kubanga ye azizun tawangulwa ate hakimun takola nsobi, ajja kuwa ekyo ekijja mu ekyo ky'oba okoze mu bujeemu bwo. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون abaffe mulowooza abatakkiriza balinayo kye balindirira illa okujjako ayatiyahum llahu fi zulalin min alghamami, balinda Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti abajjira ng'ajjira mu bisiikirize by'ekire, wal malaika, Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti ne bamalayika olunaku lwe bagenda okujja mu nnyiriri, wa qudiya al amr, Allah subhanahu wa ta'ala lwalirabikako nga se mu bisiikirize eby'ekire ne bamalayika nga bali mu nnyiriri nga bazze ekintu lwe kigenda okwedomola. Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'asalawo abajeemu bayisibwe mu ngeri basaanira, n'abo abaali abakkiriza babeere nga bayisibwa mu ngeri ebasaanira. wa ila llahi turja'u al umur, balina okukimanya eri Allah subhanahu wa ta'ala ensonga zonna gye zirina okuzzibwa. ye mulamuzi agenda okusembayo okusalirawo buli muntu yenna waj'asaanidde okugenda okusinziira ku nkola ye nga bwe yeeyisa kuno ku bulamu bw'ensi. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti abatakkiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebalina kyebalinda okujjako balinda olunaku Allah lwajja okubeera nga alamula wakati w'ebitonde balyoke bejjuse nti singa baali bakkiriza, ate n'alibeera nti akkiriza ku budde obwo obukkiriza bwe tebugenda kumuyamba wadde ng'alikkiririza mu kaseera akaliko obusungu bwa Allah. كالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سل بني إسرائيل بوزبة بني يعقوب عليه السلام
yakazibwako erinnya erya Israil. Kam atainahum min ayatin bayyina, bimeka bye twabawa ebyamagero ebyali eby'enkukunala naye abasinga obungi ne bagaana okukkiriza. waman yubaddil ni'mata Allah, kale n'omuntu anaawanyisa ekyengera kya Allah busiraamu n'akisuula muguluka mu bo min baadi ma jaa'ato, oluvannyuma lw'okubeera nga kimutuuseeko akitegedde nti busiraamu yeddiini entuufu olw'okusinziira ebitabo bye baalina, kubanga byali byannyonnyola obutuufu bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era bwe yajja ne babulabira ddala nga y'oyo ne Qur'ani nga baali baajogerako mu bitabo byabwe. Abo batabali ba Israila be Bayahudi abaali mu Madiina abeesunganga okujja kwa nabbi ow'enkomerero babeere nga balwana naye basobole okuwangula abatakkiriza. Naye bwe yajjanga ava mu Bawarabu, ensaalwa n'ennugu ne bakwata ne bagaana okukkiriza, era ne bakweka n'ebyali bimwogerako, ne babeera nga tebakyabisomesa bantu baabwe. Naye Allah subhanahu wa ta'ala n'abanyiigira nti yenna alibeera ng'atuusizza ekyengera busiraamu nga kimaze okubeera nga kimutuuseeko ng'akitegeera bulungi ng'abo baba bani Israil, yadde nga baalina emputtu nga buli kyebabaleetera tebakkiriza bajjajjaabwe, bakimanye nti be banaakola nga bajjajjaabwe. Fa inna Allaha shadiidul iqaab, Allah muyitirivu wa kubonereza, ajja kubabonereza nga bwe yabonerezanga abaabasookawo mu bakadde baabwe. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا, waawumbirwa abatakkiriza obulamu bw'ensi eno ne babeera ng'okukolerera ensi kye balabanga ekisembayo, ebyobugagga by'ensi nga bye babeera bakabasalira buli kaseera okubikuŋŋanya n'okubiweza, wadde nga bwe tuba tuziika omuntu yenna byonna aleka wano. wayaskharuuna min alladhiina aamanu, ne babeera nga bajerega abakkiriza, walladhiina ttaqaw, naye abo abaali nga bakkiriza nga batya Allah bakimanye, fawqahum yawma alqiyama, be bajja okubeera waggulu waabwe ku lunaku lw'enkomerero, abo be bajerega wano ku nsi. Wallahu yarzuku man yasha bighayri hisaab, Allah agabira gw'ayagala awatali kubala gwe byobala, ye asinziira mu kwagala kwe n'agabira oyo gw'ayagadde. Naffe yatugabira obusiraamu, ekyekyengera ekisembayo okuba ekinene mu byengera, tekyangu kusanga muntu yategeera busiraamu n'abeera nga bumubukadde bulungi. Tewali kyangu, kisoboka kubeera nti si kyangu okuba nti omuntu afaananako ng'oyo asobola okuva mu ddiini ye n'agenda mu ddiini endala, nga bw'okiraba nti kyangu omuntu ow'eddiini endala okuva mu ddiini ye n'ayingira obusiraamu, okuggyako abantu ab'ekireebereebe abatanyikira busiraamu bebanga obw'okubuzaabuza, kubanga kyekyengera ekisembayo tewaliyo kirala luvannyuma lwakyo. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة, abantu bano okuva edda baali muntu omu nga basinza bulungi Allah, okuva ku mulembe gwa Adamu okutuuka ku mulembe gwa Nuhu alayhi salam. Abantu abaalingawo obudde obwo basinzanga bulungi Allah nga bamwawula, nga tebasamira nga tebakola shiriki. Naye ekiseera kyatuuka Sitaani n'egenda ng'ebasensera, ne batandika okubeera nga basamira basinza amasanamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba faba'atha Allahu nabiyyin, awo nno naye n'atuma bannabbi Allah subhanahu wa ta'ala bajje balongoosa embeera, mubashiriina nga bazze n'amawulire agasanyusa abakkiriza nti be banakkiriza bajja kweyagala, wa munziriin nga bazze n'amawulire agatiisa batiisa abantu abo abanaaba abajeemu nti eriyo okubonaabona oluvannyuma lw'okuva ku nsi singa munaaba abajeemu. Anzala maahum alkitaaba bilhaqqi, ababaka abo n'abasiza ebitabo ebyalimu okunnyonnyola amazima ng'ensi byeteekwa okubeera nga etambula, nga bwe bateekwa okweyisa eri bantu bannaabwe
nga bwe bateeka okweyisa wakati waabwe ne wakati wa Allah waabwe baliko okumugattako ebintu ebirala. Abannabbi abo baleeta ebitabo ebirimu amazima ne babeera nga babituusa eri abantu baabwe liyahkuma baina nnaasi, basobole okusinziira mu bitabo ebyo balamule wakati w'abantu fima ikhtalafu fiihi, mu ekyo kye baba baawukanyeemu, wama ikhtalafa fiihi, naye abantu tebaayawukananga mu nsonga yonna illa okuggyako allazina utuuhu min ba'di ma jaa'atuhum albayina, okuggyako abo abaaweebwanga ekitabo ekyo oluvannyuma lw'obunnyonnyofu okubajjira, ate ne babasomesa ebintu Allah byayagala bibeere nga bye bibeera mu nsi, ate awo baayongeranga obwedibaga oluvannyuma ma jaa'atuhum albayinat, obunnyonnyofu bumaze okubatuukako. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ate beedibaganga ne basukka, naye nga tebeedibaga lwa nsonga ndala bagayan bainahum, olw'ensaalo eyabanga wakati waabwe kiyite bagayan, okugayaŋŋana okwabanga bainahum wakati waabwe, nakyo amakulu gaba gavaayo yadde nga kifaananyi eky'oluganda. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti etteeka bwe lyamalanga okubakwasibwa nga lirimu obunnyonnyofu Allah bw'ayagala okubeera nti abantu abo bwe batambulirako olw'eggayaŋŋana eryalinga wakati waabwe, nga balaba nti oyo abatumiddwamu nga nabbi si yasaanye okubatumirwamu. Oluusi yabanga ava mu famire bo gye batayagala kubeera nti mwava, oluusi yabeeranga mulikwanga bw'olaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali, oluusi yabanga akulidde mu bo nga balaba nti si yasaanidde, nga baagala nti singa batusindikidde malayika yoba siki singa ffe tulaba ku Allah kennyini n'atutegeeza, nga bateekawo ebintu eby'engeri ng'eyo olw'akanyoomonyooma akaalinga wakati waabwe ne wakati wa famire eyo evuddemu nabbi, oba ne wakati wa nabbi eyo yennyini asituddwa okuva mu bo wakati. Fahada Allahu alladhina amanu, Allah yaluŋŋamyanga abo abakkiriza lima ikhtalafu fiihi min alhaqqi biiznihi, ekyo kye baabanga baawukanyeemu n'abalaga amazima abakkiriza olw'okukkiriza kwe Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu yabaluŋŋamyanga abaasobolanga okubeera abaluŋŋamu, teyateekerateekera obuluŋŋamu n'abaluŋŋamya olw'okusiima kwe n'okwagala kwe n'okukkiriza kwe, bo ne balaba amazima bali ne basigala nga balalambalidde ku ekyo ekibaganya okukkiriza, ne babeera nga bakyamu. Wallahu yahdi man yasha, Allah w'obuluŋŋamu oyo gw'ayagala n'amuluŋŋamya ila siratin mustaqim, eri ekkubo eggolokofu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bannabbi bajjanga nga bwe tukirabye Abayahudi Isa bwe yajja ne bamukonjera eddoko, ne bamukonjera mwana wa bwenzi, ne babeera nga baagala n'okumutta. Taba Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nti yamutaasa n'amuwonya abasajja Abayahudi abaali ababi abaali baagala okumutta. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwonya. Ate abantu abalala baakyukanga Allah n'abatabalaga mazima ku ekyo kye baayawukanangamu. Allah subhanahu wa ta'ala mu Isa alayhi salam, Allah yalaga abasiraamu amazima, oyo ne bamutegeera nti yali Abdullah si Ibnullah, yali muddu wa Allah so teyali mwana wa Allah. Allah ffena atuluŋŋama ekyo ne tukitegeera. Ate bannafsi gye twawukana nabo era ne balalambalirayo, abamu ne bamuyita Allah, abalala ne bagaa nti mwana wa Allah, abalala ne bagaa nti ayi omu ku basatu, n'ebirala ebifaananako ng'ebyo. Allah kyagamba nti aluŋŋamya abo bayagadde n'abalaga amazima mu ekyo kibatwawo abantu abaawukanyeemu, ate majority n'egenda n'ekikyamu. Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta ennaku ezisinzibwamu olw'omukaaga olw'Abayudaaya, olw'essande olw'Abakristaayo, naye Allah ffe n'atuwa abasiraamu ne tuteeba olunaku olw'okutaano. Allah subhanahu wa ta'ala awo n'atuluŋŋamizaawo. Ne bwekityo ekibula Ibrahimu alayhi salaam bw'amala okuzimba enju ya Allah e Makka eyitibwa Al-Kaaba, ffe ne tulunŋama Allah n'atulaga ekibula ekyaffe. Bannaffe Abayahudi ne basigala Baitul Maqdisi, Abanaswara ne basigala nga boolekedde ebuvanjuba olw'okuba Mariyamu yeesamba abantu be n'agenda mu kitundu ky'ebuvanjuba, bo ne bakifuula ekibula kyabwe. Allah n'aluŋŋamya ffe nabali ne babeera nga basigadde mu ebyo ebyayawukanirwamu. Allah yagenda ng'alondamu baayagala n'abalaga ekituufu, kubanga aluŋŋamya gw'ayagadde n'amulaga ekkubo ettuufu. Abalala n'abalekerayo nga waakubategeeza ensonga yaabwe ku lunaku oluvannyuma. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم نام اسمره زمي أن تدخلوا الجنة أن تمجكوا ينجر الجنة يا الله ولما يأتكم قتشن بقبجرا مثل الذين خلوا من قبلكم اتفانا غنكو اتجروا أبابا سوكاو بجروا إريجزو إرياري بلاغو بكريزا بابوي نارا يابنا نفوسي إريجزيبو بياباني كانغا nebategeere kanti bano balya mu lulime ne mu luzise abataali bakkiriza bategeerekekanga gamba Allah subhanahu wa ta'ala tugamba abatusookawo masatuhum alba'sa'u waddarra Allah yabatuusangako embeera enzibu oluusi yagwanga ku mbeera yakubeeranga obulamu bwabwe bwe bugenda okukosebwa Allah n'abaleetera Allah subhanahu wa ta'ala n'abaleetera alba'sa'u embeera eyokuyiwa omusaayi Allah subhanahu wa ta'ala oluusi yagireetanga alabaani anaanywerera ku ddiini ye oluusi n'aleeta enjala Allah subhanahu wa ta'ala n'abagezesa n'ebintu ebifaananako ng'ebyo ebyalinga ebizibu waddarraa'u Allah oluusi yabagezesanga ku mibiri gyabwe ne bafuna oluusi endwadde ne bafuna oluusi ebiwundu oluusi kumpi kuttibwa Allah subhanahu wa ta'ala naffe atugubuza mulowooza okuyingira ejjana nga temumaze kufuna bigezo kubasengejja tubalabe nga bwe twasengejja abaabakulembera emabega baatuusibwangako embeera ey'akazikiziki tebabeeranga oluusi abamu balwala tebabeeranga oluusi abamu obwavu bubalumira ddala ne basenguka ne baleka emaali yaabwe ne bagenda nga nabbi bwe yagenda ne baswahaba e Madiina obwavu ne bubalumira eyo lbasa embeera n'ebakwatako ey'obwavu n'enjala kubanga emaali okirese tolina kyonooguzisa waddarra oluusi embeera yabakwatangako enzibu oluusi ne battibwa oluusi endwadde nga bwe yakwata endwadde nekwata Ayyubu alayhi salaam wazulzilu baatuukanga mu kiseera ne babeera nga bakankanye embeera ebayitiriddeko obuzito hatta okutuusa waliwo ekiseera yaquula arrasulu omubaka we yayogerera n'agamba walladina amanu maahu mu kiseera we yabeerera ng'ali wamu n'abo abamukkiriza nga bali bonna yawulirwa ng'ayogera ekigambo kino nti mata nasurullah ye Allah aleeta ddi okusaasira kw'embeera ng'etunyikisa ekimala ala Allah n'abagamba abange baalumugumiikirize inna nasrallahi qarib mazima okutaasibwa kwa Allah kuli kumpi abalaba era embeera agiraba Allah subhanahu wa ta'ala embeera bwetyo atutegeeza nti jjanasi yakwegomba bwegombi wabula ebigezo byayo ebyangu byakuluma bugigi era alabe abanywevu n'abo abayugana. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك بكوزا Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti basahaba baabuuzanga nnabbi olw'okwagala okubeera nti buli kye bakola baagala bakikole nga bali ku bunnyonnyofu batunyumiza nti omusajja yabuuza yali ayitibwa Amr ibn al-Jamuh yabuuza nnabbi sallallahu alaihi wasallama naye ng'ekyo kibuna ffenna yadde yabuuza yali omu naye ng'ekyokuyiga kitubeera nga kitubuna ffenna maatha yunfikuun kikye basaanidde okuwa era bakiwaani ani omuntu asaanidde okubeera ng'aweebwa era yali badde aweebwa ki baagala babeere ng'omulimu gwe bakola ekintu bakiteera ddala mu kifo kyakyo ekyo ekyekinyusi awali empeera ennungi olubaganda ababuuza ekibuuzo ekifaananako ng'ekyo ma anfaktum min khairin kyemuba muwaddeyo kiteekwa okuba nga kirungi naye ekirungi ekyo kyonna kyemubeera mwagadde okuwaayo mulina okukiwa abantu bano be basaala abalimu empeera ennyingi we wali ettaka eggimu ekisooka falil walidaini bw'oba olina ekirungi ky'oyagala okubeera nti owaayo ne Allah akusiima akusasule musera
tandikira ku bakadde ababiri obeere ng'obatunulamu mu ngeri esinga okuba ennungi ekisinga okuba ekirungi ky'obubawa wal aqrabin n'abo abali ku lusegero lw'omusaayi waliwo abaana abazzukulu ab'eŋŋanda bassenga abataata abato bamaama abato n'abantu abakuba mu ttuluba eryo abakyala Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakuli ku lusegere bw'oba omaze abakadde ababiri awo nawo waliwo empeereza tayogerekeka singa oba olina ekirungi ky'okoze walyataama bamulekwa abaafiirwa bakitaabwe ne basigala nga tebalina alabirira baana bato basigala n'ennamwandu abantu abo beetaaga obuyambi omugaati bagwagala naye bagulengera ku mmotoka oba mu maduuka gugule okuweereza ennamwandu akuwa abaana ennyama bagiraba naye bakoma kugitunuulira ku midaala n'ebyennyanja babitunuulira kyekimu bwe batyo singa obeera ng'oyagala okubeera investo omulungi eri Allah subhanahu wa ta'ala musiga nsimbi ensimbi zo zisige ku mamulekwa walmasakin abantu abo boolaba abanaku Allah be yagenda asiga mu nsi muno nga buli tawuni mwebali bigeze eri abo abagagga Allah be yawa ssente mufune ku ssente mubeere nga mubawaako mwerekereze wabni sabiri omutambuze singa abeera yeetaaze olugendo lwe lwetaaga okubeera ng'ayambibwako mpaka atuuke ewaabwe wama tafalu min khairin naye mukimanye nti buli kalungi konna ke munaaba mukoze فإن الله به عليم الله كمان ينجنو كسينغا موابكا كوزي كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال kulalikiddwa kummwe okutandika okulwana kubanga aya eno egenda okukka ng'abasiraamu batulugunyiziddwa ebbanga ttene nga Allah subhanahu wa ta'ala bagamba mugira mulindako okulwana olw'ennamba yammwe entono mugira mulindako okulwana olw'obunafu bwe mulimu olwaleero naye essaawa yatuuka ng'embeera ebayitiriddeko nga n'ennamba egenda eweraawerako baatulugunyizibwa ne bagobwa mu maka gaabwe ne baleka ebyobugagga n'abantu baabwe ne bawaŋŋanguka ebibanja baabireka naye nga ekyo tebadduse nakyo yeddiini ya Allah n'okutaasa omubaka wa Allah bagamba nti essaawa etuuse okulwana n'okwerwanako kiralikiddwa gye muli wahuwa kuruhun lakum naye nga tukimanyi nti okulwana kitamwa gye muli kuba kirimu okukosa emibiri gyammwe kirimu okukosa obulamu bwammwe kirimu okukosa emaali yammwe waasa obuulyawo antakrahu shay'an muyinza okutamu ekintu nga mmwe abantu wahuwa khairun lakum ng'ate kimutamiddwa kyekirungi gye muli waasa ate obuulyawo antuhibbu shay'an muyinza okwagala ekintu wahuwa sharrun lakum ng'ate kyekirimu obubi gye muli wallahu ya'lamu ebintu mubirekere Allah yamanyi wa antum la ta'lamuun mwe temumanyi wali kinaabayamba okusinga Allah subhanahu wa ta'ala kumanya kwe kuli nti mu kulwana kwammwe mwe muli obulamu naye bwe muneetuulako mu kutuula kwammwe mwe muli akabi bw'onoobanga owangudde ojja kufuna by'onooba ofunye mu buwanguzi ate n'eri Allah subhanahu wa ta'ala toviiremu awo onoobanga ofiiridde mu kulwana Allah kwamaze okulaalika eri Allah ye wali essanyu erisinga lino ery'oku nsi يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يسألونك بكبوزك النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله تلالي سيكو كروانا يتمني عن الشهر الحرام وليم يزيجيني جزو egitakkirizibwa muntu kulwaniramu emyezi egyo tugimanyi bulungi zulqaadatul hijja
muharram ne rajabu myezi egyo jajja giweebwa ekitiibwa okuva edda n'obusiraamu nga tebunnajja nga bwe bajja balwana ne batuuka myezi egyo ng'olutalo lulina okuyimirira naye babuuza basahaba nti okulwana kutulaalikiddwako naye tukoze tutya emyezi gy'emizizo bannaffe bagiwa ekitiibwa naye ate ffe agamba nti yasaluunaka ani shahri lharami qitaalin fiihi emyezi egyo bagikubuuzaako egy'emizizo nga kizira okubeera nti girwanirwamu gikoleddwa gitya kulu bagambe ababuuza ekibuuzo ng'ekyo qitaalun fiihi kabirun okugirwaniramu si kitono kinene tekyali badde nga kikolebwa naye wasaddun an sabilillah ebinene bikirana gamba ng'ekinene okuziyiza abantu okubeera nga bakwata ekkubo lya Allah abakafiri ne baliteekamu emisanvu wakufurun bihi ne babeera nga ekkubo lya Allah liwakanyizibwa abakafiri tebaagala kubeera nga abasiraamu baligoberera kigambo ekyo nno kiwanvuko era kinene ddala n'okusinga ekiyitibwa okulwanira mu myezi gya mizizo wadde nga nakyo kibi walmasjidi lharam mujjukire nti n'omuzikiti ogw'emizizo ogw'e Makka gwe mwagobwamu ne musenguka ne mugenda e Madiina wa ikhraaju ahlihi min n'okubeera nti bannannyini gwo abateekwa okugubeera nga be bannannyini gwo be basaale okubeera nga bagusaaliramu okubeera nti baagobwamu ne bawaŋŋangusibwa ne bagenda kati bali Madiina akbar inda Allah ewa Allah n'ebintu ebyo bye bisinga obunene okulwanira mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala addamu ekibuuzibwa abasahaba nti emyezi egy'emizizo oluvannyuma lw'okutulaalikako okulwana tugikoze tutya nga gya kitiibwa nnyo mu Bawarabu ne Allah n'aleeta ebigambo bibiri waliwo mu Luwarabu ekiyitibwa kabir ekinene mu Luzungu kye twaliyise big naye ate waliwo ne biga oba biges ekisinga kinyibwa ky'obunene singa biba bingi n'obikompeyalinga Allah agambye nti emyezi egy'emizizo okugirwaniramu si kitono kinene era gyali badde nga gikuumibwa ne gitalwanirwamu naye ate waliwo ebinene nnyo ebyali bikoleddwa gamba ng'okuziyiza abantu okugenda nga okugoberera ekkubo lya Allah abakafiri tebaagala bantu basiramuke bayingire busiraamu babakugira wakufurun bihi waliwo n'okuwakanyiza ddala Allah n'ekkubo lye n'ennabbi we omuzikiti gw'emizizo okugugobamu abataka abaali abasiraamu abateekwa okugusaaliramu kigambo ekyo bw'obigatta ebyo bye twogedde eri Allah akbaru inda Allah byebisinga obunene ewa Allah subhanahu wa ta'ala katonda bakubeera ng'olowooza ku kya myezi gya mizizo walfitnatu ate n'eddiini ey'ekikafiiri ya shiriki eyo eri mu Makka ekoowola abantu bave mu busiraamu babeere nga badda mu busamizi bw'amasanamu efitina ey'ekika ekyo akbaru min alqatili yesinga obunene nnyo okusinga okuttibwa kwammwe waakiri omuntu attibwa ku lw'okuyimirizaawo tawhid waakiri omuntu awaayo obulamu bwe ku lw'okubeera nti abuwaayo ng'ayagala okuzikiza shiriki n'okusamira n'okusinza amasanamu muno mu nsi Allah agamba nti omuntu okuwaayo obulamu bwe kyabayisi nnyo era kiba kirungi nnyo okusinga fitina ya shiriki lweneebeera mu nsi muno ng'eyinaayina Allah bw'ate bw'atugamba nti wal fitnatu eddiini eya shiriki ekoowoola abantu okubeera ng'esaanyizibwawo akbaru min alkatili kinene nnyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ekintu ekyo kinene nnyo tusaana tubeere nga tulwanyisa eddiini eyo wadde nga ne tutuusa kubeera nga obulamu bwaffe busaanawo wala yazaaluuna yuqatiluunakum abantu bamushirikiina abo tebagenda kulekayo nga buli kaseera babalwanyisa hatta yarudduukum an diinikum okutuusa lwe baliraba nga eddiini yammwe bagibaggyeko mufuuse bamurutadi ekyo kyekyo kyebalwanirira tebaagala kulaba ng'oli musiraamu mu busiraamu bwo bagenda kubalwanyisiza ddala okutuusa lwe balitegeera nti eddiini yammwe mukisudde muguluka in istata'u bwe baliba basobodde okukituukako waman yartadid minkum an diinihi naye omuntu yenna aliritadda n'ava mu ddiini ye ey'obusiraamu n'abeera ng'agenze mu kidiini ekirala kyonna fayamutu n'amala afiirayo
وهو كافر غافيد يونغ مكافيري فأولئك abantu abekikeekyo habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah emirimu gyabwe gyonna ku nsi ne ku akhira bye baakola bagenda kusanga nga byasazibwamu wa ulaika ashabu nnar muntu yenna aliva mu ddiini ey'obusiraamu n'agenda mu ddiini endala kabubeera ebisamize kazibeera eddiini eziri kuno ku nsi endala abo beerinde be bannannyini muliro bennyini zenku hum fiha khaliduuna abaligenda okubeeramu emirembe n'ennaku. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا مجنابا بكرزا والذين هاجروا نابا باسنكو كنبابا ما ينبقى بنبالي كيري بانجا بيابن النميرو زاوي وجاهدوا في سبيل الله نبالي رانغا يود يبقى قرآن نمكبو يا الله الدنيا الله يبيرينغا يبيرا وقروا أولئك يرجون رحمة الله أبن بين السوبي يريوكفنا وكساب سراكوا الله سبحانه وتعالى يجنا أو بين انتان ديكوا يجنا بين وانتان ديكوا يوكسوبي كينجر الجنا والله غفور رحيم الله مسني رمسا سزي كفيقوينو كيبوزا انتان ديكوايو كولي سنزيرو كساب الجنا يريوا ناوي في مولا بي سنغولي بيرو يقدو كينجر الجنا الله سبحانه وتعالى okutuleetera ekyafaayo ekyo mu aya eyo nabiyuna muhammadi sallallahu alaihi wasallama ng'amaze okulaalikibwako okubeera nti alwana yatuma abasahaba bagende babeere nga bagenda mu jihaadi kyetuyita sariya nabbi baaba asindise n'asindika ekikwekweto nga ye tagendeddemu tugiyita sariya ye n'agenda n'asigala n'abawa amiri abatwala bagende balwane. Amiri yali mu kikwekweto ekyo baamuyitanga Abdullahi bun Jahshi n'abagamba bagende mu kiwonvu kya Nakhla bagende mu kiwonvu babeere nga basisinkana y'abakafiiri abaali b'oluseregendo olw'okugenda nga bava okusuubula abanyaga emaali yaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti Abdullah bwe yatambula n'abo be yali nabo basisinkana abakuraisi n'oluseregendo lw'eŋŋamiya ezeetisse eby'obusuubuzi ne babalwanyisa ne batta mu bo abasajja abaawera. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti abamu ne babawamba bawambira ddala abantu 12 n'omusajja ayitibwa Amri ibn al-Khadrani oyo teyalutonda yalufiiramu ne bakwata ebyobusuubuzi by'abasajja ebyali ku nsolo ezo n'abawambe baabwe ne bagenda nabo eri nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama mu lunaku olw'ekiro ekyali kitiisa ng'enkya Rajabu gwali mwezi enkya gwa mizizo nga gwe guyingiddewo nga bakimanyi bulungi nti abasuubuzi mu myezi gy'emizizo batambula nga beetaaya kubanga emyezi egyo gizira okulwaniramu. Abakuraisi bwe baategeera ti Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'abagoberezi be mu mwezi ogw'emizizo balumbaganiddemu, abasuubuzi baabwe ne babeera nga omwattiddwa abalala bawambiddwa, ne batandika okubeera nga boogerera waggulu nga bavumirira ekikolwa ekyo nga bayambibwako n'abayahudi n'abannanfuusi ti Muhammadi akoze ekitakolwangako ekivve okubeera ng'ateza abasuubuzi okubeera ng'assa omuntu nga bakulemberwa Abdullahi bun Jahshi ne babeera nga batta abantu baffe mu mwezi ogw'emizizo ogumanyiddwa nti tewali kulwana. Abantu bonna ne batandika okusonga engalo mu Abdullahi bun Jahshi yatutte eggye liriiri ly'abasikiriza. Omusajja naye embeera neebeera ng'emutabukidde. Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta aya eno kwekukka kwayo esobole okubeera ng'eweweeza abakkiriza abaakola ekikolwa ekyo ate eteekewo n'enkola ng'embeera bw'ejja okubeera. N'agamba ekyo kye bakoze ekintu kinene, naye ate abo be baggyeko emmaali abakuraisi baakola dda ogunene ogwesinga na bano kye bakoze. Gamba ekkubo lya Allah baliteekamu emisanvu, tebaagala abantu babeere nga basaala ku Kaaba ng'ate yenju yakolebwa okubeera nga yembereberi okusinzizibwamu. Bo baagala kuyimirizaawo shiriki mu nsi. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga abasajja bali abagambi yadde kyebakoze kinene, naye ate bano be baggyeko emmaali baakola ekinene ekisinga na kino bano kye bakoze. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti
obushiriku bano bwe baliko bunene nnyo n'okusinga kino ekijja bano abasahaba balwanyisa shiriki kuva mu nsi kyebakola kyekisinga obulungi okusingako okufa kw'omuntu kyaga nti wal fitnatu akbar bano shiriki gwe balina fitina nnene nnyo ewugula abantu okubajja kumulaba bano kyebaliko abakafiri kyekinene min alqatli n'okusinga kuli okutteka mwekwasa nti basa abantu mwezi gw'emizizo. Allah subhanahu wa ta'ala aweweeza jama sahaba Abdullah ibn Jahsh ne banne olwo aya ekkange baweweeza nti kyebakola simuli kantu kubanga bano be bakikozeeko bakola dde ebinene ebinyiza Allah n'okusinga kino kimwe kyemukoze. Kyagamba nti wal fitnatu akbaru min alqatli nti shirki bano gwe balemeddeko abakurayisi bemuggyeko emaali n'omulala nattibwa ekyo temuli shiriki munene nnyo okusinga kino kye bakoze ekyokutta omusajja oli n'okulwanira myezi gy'emizizo n'okunyumya temunyumya. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يسألونك بكبوز عن الخمر بكواتغانا نوموينجي والميسر بكواتغانا نزارا بكواتغانا نوموينجي نزارا ikimanyi bulungi ffenna nti omwenge Allah subhanahu wa ta'ala yajjaguziyiza mu mitendera egyawerako olw'okubeera nti kyali kizibu nnyo okuguwera omulundi ogumu kubanga abantu gwali gubayingidde mu musaayi ne bajja nga baguvaako mu bitundutundu mu bisanja naye aya eno etegeeza nti ekiseera kyatuuka Sayyidina Umar radiyallahu anhu n'agamba Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan ay Allah tunnyonnyole ensonga ekwatagana n'omwenge ennyinyonnyole esemberayo ddala tusobole okuguvaako kubanga gulabika tegujja kusoboka kubeera nga gunywebwa ate eno nga bwe tusaala bwe tukusinza olw'eddiini y'obusiraamu eyagala omuntu ng'obwongo buli wamu nga buteefu nga tebuliimu kibutabangula. Allah n'agamba nti yasalunaka anil khamri bakubuuza ebikwatagana n'omwenge gubasobedde walmaisiri teekako n'ezzaala abantu abaagala okufuna nga tebatawaanye nnyo kol bagambe fiihima mu bibiri ebyo omwenge n'ezzaala ismun mulimu ekyonoono kinene nnyo ismun kabirun mulimu ekyonoono ekinene eri Allah subhanahu wa ta'ala omwenge n'ezzaala mulimu obubi bungi nnyo wamanafi'u linnaasi wadde nga mulimu n'emigaso egidde eri abantu kubanga omuntu bw'ateekayo omwenge wano mu Buganda afuna omukazi bw'ateekayo omwenge asobola okubeera ng'agutunda n'afunamu ekyokulya mulimu emigaso naye nga bw'ogigeraageranya n'obubi obulimu. Allah agamba nti wa ismuhuma ebibi ebiri mu zzaala n'omwenge akbaru binene nnyo tebyegerekeka na kwogerekeka ninnafi'ihima singa oba ng'obigeraageranyizza n'emigaso egirimu emitono. Yasaalunaka Allah akubuuza agamba nti bakubuuza maadha yunfiquun kiki kye basaanidde okubeera nga bakijja mu maali yaabwe bakiweeyo eri abo Allah subhanahu wa ta'ala batunnyonnyodde mu aya ezikulembedde abasaanidde okuweebwa. Olubaganda abo abaagala okuwaayo nti bwe babanga bawaayo alafu abawaayo ekyo ekifisse ku bwetaavu bwabwe kikubeera nti omuntu naawe olina obwetaavu konna k'obadde olina n'okawaayo ate naawe n'otandika okusabiriza oba n'obeeramu abo abateekeddwa ate okuweebwa waayo ekyo ekifisse ku bwetaavu bwo. Kadhalika bwekityo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atunnyonnyola kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati Allah bw'atu bw'abannyonnyola amateeka ge omwenge guwereddwa olw'emigaso emitono egirimu so nga waliwo obulabe bungi nnyo obufumbekedde mu gwo bwonoona obulamu bw'omuntu omuntu bwe gumubukalamu obulungi n'amaka gafa omuntu omwenge bwe gumubukalamu obulungi n'effiga efa n'enjogera efa n'ekitiibwa kifa n'essente zimuggwako n'abeera nga mu society yenna atunulanga lujuuju n'abeera nga obwongo bwe bulowooleza mu kadomola oba ndeku. Allah tayagala muntu kuwangaala mu nsi muno nga si muntu wa buvunaanyizibwa n'abeera ng'atunula butunuzi mwenge envunza ne zimulya engoye ne ziyulika
engoye nazigendamu nga n'abaana baraba akunkumula ku kkubo nga tafaayo byayogera tebitigirikika omwenge toyinza kugulojja n'ogumalayo akalungi akagulimu katono nnyo bw'obanga okageraageranyiza ne kazambi agufumbekeddemu Allah lwati bw'annyonnyodde amateeka ge la'allakum tatafakkaruna fi dunya wal akhirah oboolyawo ne mubeera nga mujja kusobola okulowoolereza obulungi ngeri ki gye mujja okuwangaala ku duniya kuno ne ku akhira ng'emitwe gyammwe gikola bulungi الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم يسألونك بكبوزا anil yataama kubikwatagana ne bamulekwa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatugambye okuyisa obulungi bamulekwa omuntu ng'abadde mulekwa aba mwana muto nga tanaba kuweza myaka 15 taata we ng'afudde ayitibwa mulekwa mu lulimi oluwarabu ateekwa kubeera ng'afiiriddwa kitaawe so si nnyina naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba basahaba baatuuka ekiseera ne babuuza kubikwatagana n'emulekwa kul bagambe islahun lahum khair okubayisa obulungi kyekisinga obulungi mulekwa oyo n'obeera nga mumubudaabuda mu ngeri esinga okuba ennungi naye bwe babeera nga baleseewo ku ssente basahaba baatyanga nnyo okuteeka ssente zaabwe mu ssente za mulekwa olwa Allah subhanahu wa ta'ala eddoboozi lye yakozesa kuba mulekwa nga zibu nnyo ku maali yaabwe ne babeera nga babagulira emmere yaabwe nga tebalya nabo ebyokunywa byabwe wali wabbali nga tebanywa nabo olw'okwewala okutabika ssente z'abamulekwa mu zaabwe nga batya okuziriiramu kubanga Allah yagamba abali emaali ya mulekwa Allah yabassaako ebibonerezo by'amaanyi abasajja mu bukkiriza bwe baalina baatyanga nnyo okutabika emaali ya mulekwa mu maali yaabwe naye Allah n'abagamba intukhalifuhum singa munaabeeranga emaali yaabwe mugitabise mu yammwe fa ikhwanukum mubatwale nti baganda bammwe mubayise bulungi mugikole emaali eyo ezaale babeere nga bafuna amagoba era ebeere ng'ebaweebwa nga bamaze okukula wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah amanyi oyo ayagala okulongoosa emaali eyo ezaale amwawulamu oyo ayagala okwonoona obwonoonyi okugirya oluli olugisaanyaawo abyawula Allah subhanahu wa ta'ala ng'emaali yo oba ogigasse mu yamulekwa Allah akimanyi bulungi nti gwe oluubirira kubeera ng'ogikulaakulanya ebeere ng'ewera asobola okukula atisange nga nnungi era nga nnyingi ate amanyi n'oyo agenderedde ogiteeka mu yiye nga ye ekiruubirirwa kye kubeera ng'agiwuwutanya kubanga mulekwa talinaako asobola kubeera nga atalina ddoboozi lisobola kweyogerako walau shaa Allahu singa Allah yali ayagadde la a'natakum yali badde abateeka ku buzibu ku sayidi z'abamulekwa abo ne mubeera nga musangamu obuzibu mwali badde nga embeera gye mwaliko eri yali enzibu yatuuka okubaleeta eri nabbi musobola okumubuuza ebikwatagana n'emaali yaabwe naali badde nga ngibateekako naye bazibuwalira nga si emaali ennyangu omuntu okugiwomamu omutwe obeere ng'ogiteeka mu yo naye nga bwe kiri nti nsobola okwawula omukyamu mwoyo omulungi mbakkiriza emaali yammwe mugiteeke neyabamulekwa nga muluubirira okulongoosa n'okugizaaza ebeere nnyingi saagala kubateekako buzibu inna allaha azizun Allah tawangulibwa wa kitiibwa kinene hakiimun ate takola nsobi byonna byakola bikola mu butuufu bwayo ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ولا تنكحوا المشركات Allah subhanahu wa ta'ala tigizabba abasajja temuwasanga omuntu yenna omusamize omukyala temuwasanga abakyala abasamize mu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana ffe abakkiriza okusitukira mu basamize yadde nga balina ssente hatta yu'minna
okutuusa nga tumaze okukakasa nti obusamize babuvuddemu bafuusa abasiraamu abalungi abakkiriza abannamaddala ne beenenya obulungi. Allah akkiriza okwenenya kwoyo aba yeenenyezza. Omusamize omukyala bw'aba yeenenyezza gw'omwami osobola okumuwasa oluvannyuma lw'okukakasa nti obusamize abulekedde ddala, naye nga akyabulimu ekyo tokigezangako. Allah subhanahu wa ta'ala akiweze. Wala amatun mu'minatun, omuzaana ng'abadde mukkiriza. Ekigambo ky'obuzaana wano tojja kitegeera, amakulu gaakyo tegajja kuviirayo bulungi, naye katukiyite nti hawusigaala omusiraamu omulungi omukkiriza. Khairun, aba mulungi nnyo eri omusajja okumuwasa min mushrikatin, okusinga ekkazi eggagga nga lisamize. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba, walau a'jabatukum, wadde nga mulaba nti babasanyusa mu nnyirira yaabwe abasamizi kubanga balina ssente nnyingi, babasanyusa mu ntunula yaabwe, babasanyusa mu by'obugagga bwe balina, babasanyusa mu ngeri y'okubeera nti bamanyiddwa balinnya. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nedda, waakiri owassa hawusigaala omusiraamu asinga obulungi eri Allah ekkazi erisamize erimanyiddwa mu ggwanga, erimanyiddwa mu kibuga awo, erimanyiddwa mu kyalo kyewammwe, newankubadde ng'olaba liina ebirungi biri kwewuunyisaako. Wala tunkihu, ate nammwe temufumbizanga abasiraamu almushirikiina, abaana bammwe ne mubafumbiza abasajja abasamize. Abasajja abasamize abasiraamu bangi nnyo, amannya gaabwe mubawulira ku leediyo nga beeranga be basinga obungi mu busamize singa oba mu Uganda obagenderedde. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye omusamize talinnyanga mu lujjaalo ogw'omusiraamu nti ayagala okuwasaamu omwana w'omuwala hatta okutuusa nga mumaze okukakasa yu'minu, nti bamaze okukkiriza, amasabo bagavuddemu, bamaze okukkiriza, shiriki bamutadde ettale, tebakyaddamu kusamira. Wala abudun mu'minun, omuddu nga mukkiriza. Ekigambo ekyo tojja kukitegeera bulungi ku mulembe guno makulu gaakyo, wabula kankugambe nti omuntu omunyoomofu mu sosayate yammwe gye muwangaalira ng'afaanaganako ne house boy, ng'afaanaganako n'omupakasi, ng'afaanaganako n'omusajja asomba amazzi mu tawuni y'ewammwe, oba ayoola kasasiro naye nga musajja mukkiriza. Khairun, aba mulungi nnyo okujja mu lujjaalwo asabeyo omwana omuwala okumuwasa min mushrikin, okusinga essajja essamize. Walau ajabakum, newankubadde nga waliwo ebibeewuunyisa ne bibasanyusa ebiri eri abasamize abasajja abo, balina ssente nnyingi, balabika bulungi kuba abalya bulungi, bantu bamanyiddwa mu ggwanga. Allah agambye nti bye si bye tuluubirira mu kujja kwaffe wano ku nsi okuleeta obusiraamu. Ulaika yad'uuna ila nnaari, abantu abo ebikolwa byabwe byonna basendasenda abantu kubatwala wali muliro. Wallahu yad'u ila aljanna, ate nga Allah abakoowola kugenda eri jjana, walmagfirati, n'okusonyirirwa biiznihi, nga ekyo Allah bw'alibakkiriza ejjana tugenda kugiyingira, n'okusonyirirwa tugenda kukufuna. Wayubayyinu ayatihi linnaasi, bw'atyo nno bw'annyonnyola amateeka ge eri abantu mwenna, la'allahum yatadakkarun, basobole okwebuulirira n'amateeka gano, basobole okuyita mu nsi bamanye ani asaanidde okujja mu lujjaalwo okuwasa, ani atasaanidde kujja mu lujjaalwo okuwasa, ye gwe osaanidde kuwasa ani, era ani gw'otasaanidde kuwasa. Ebyo byonna Allah abyanika, ayagala akkirize, ayagala agaane ekijja omanyi. Allah subhanahu wa ta'ala bwe tunaatuuka mu maaso ge mujja kukiraba. Era nabbi agenda kugamba nti abantu bange Qur'ani baagisuula mu guluka ne babeera nga bagivuddeko neefuuka kifulukwa, kale Allah baabonze nkuwaddeko obujulizi bakole nga ggwe bw'onooba olabye. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويسألونك بكبوزا basahaba balinga buli kye bakolanga babuuza nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bakikoze batya, era buli kyabatabulanga nga bagenda babuuza nabbi ng'abalambululiranga Allah sobubaka. Kati wano babuuza ku nsonga enkulu nnyo, anil mahid, singa omukyala abeera mu kiseera ekyokubeera mu nsonga zaabwe, singa omukyala oyo abeera mu nsonga zaabwe tukoze tutya? Olw'okubanga embeera yaliwo omukyala bwe yabeeranga mu nsonga, obusiraamu tebunnaba kujja nga
bamubola bamusosola alya yekka anywa yekka abeera bbali tabeera mu bantu kati basahaba bagamba nti embeera eyo mbeera tugikoze tutya ya rasulallah sigale nga tugendera ku mbeera eyo ng'abayahudi bwe tulaba batuyigiriza oba nedda waliwo engeri endala ey'obusiraamu olubagamba ababuuza ku bakyala abali mu nsonga huwa adham ekifo ekyo kyabulabe nnyo omuntu omusajja yenna tosaanye kubeera ng'okisaabala singa omukyala abeera mu nsonga ezifaananako ng'ezo faatazilu nisaa mbeere nga mwewala abakyala si kubeewala mu byakulya na kunywa na kiinedda wabula mubeesambe mu nsonga y'obufumbo filmahiri singa babeera mu kiseera kyabwe ekyekizibu ekiseera ky'okubeera mu nsonga zaabwe temugezaako kubasemberera mu ngeri ya byabufumbo kubanga bw'onooba okikoze kikosa omukyala yennyini akikoze ensekeze zirwala n'abaana afuna obuzibu obulamu bwe bufuna obuzibu psychologically taba mu mbeera ebirowoozo bye bibeera bbali n'ekyo gwe kyolowooza ate naawe ng'omusajja ojja kufuna obuzibu mu nsigo zo ojja kufuna obuzibu mu nsekezo ojja kufuna obuzibu mu birowoozo byo kuba yate naawe oba ogenziyo naye ebirowoozo byo biba tebiba tebiri mu layini Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza abakyala nga bali mu nsonga abafumbo mubeere nga mwewala abakyala abo ku saidi y'okubeera nga mubeera nabo kubanga kikosa omukyala nekikosa naawe omusajja akikoze wala takrabuhunna temubasemberera mu ngeri y'obufumbo hatta yatuhuruna okutuusa nga bamaze okutukula nga bavudde mu mbeera eyo ne babeera nga bamaze n'okunaaba omubiri ne babeera nga bantu beeteefuteefu mu mbeera zaabwe faiza tatahharuna ne babeera nga bamaze okwetukuza bamaze okutukula obulungi bavudde mu mbeera ezo ne banaaba ne batukula ne babeera nga bateredde faatuhunna mugende gye bali min haitu amarakumullah nga mugenda nga Allah bwe yabalagira kubanga omukyala omufumbo Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira tubeere nga tubeera naye mu bifo eby'enjawulo tekusi mu mbeera eno eriwo ey'omulembe guno neyerisiyaga inna Allah mazima Allah yuhibbu tawabina ayagala abeenenya wa yuhibbu almutatahirin ayagala abantu abeetukuza Allah mulungi ayagala birungi ayagala kubeera nga abalagira musaabale ekinaabaleetera obuzibu mu mbeera zammwe ensonga lwaki ennaku zino lwaki olaba abakyala balina ebirwadde bye bataayinanga mu biseera biri ebyedda abakyala bafunye ebirwadde olw'okubeera ng'ensonga eyo bagitwala nti si ya buvunaanyizibwa wamu n'abasajja bafunye ebirwadde mu bitundu byabwe ebyekyama n'abakyala bwebase mu bitundu byabwe ebyekyama olw'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala atwanika n'abeera ng'atulaga nti oba olyawo twakola ebintu ebifaananako ng'ebyo mu biseera ebitali bituufu Allah subhanahu wa ta'ala ayagala abantu abatukuvu era ayagala abantu abeenenya singa baba bagudde mu nsobi نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين نساؤكم بكذبا مي أو بمواوسا حرث لكم نميرو زمي ومنتم النمير كمتوارا يكسيكا abeerenga enkeera agenda kungula abeerenga obulamu bwe bweyagala faatu harsakum mugende eri ennimiro zammwe annashiitum mu ngeri yonna gye muba mwetaaze mu ngeri yonna gye muba mwagala mu kalisa yammwe nga bwebeegamba mu ngeri eri ensi yammwe nga bwebeegambye wakaddimu li anfusikum mukulembeze eri emyoyo gyammwe okweteekateeka n'okwesalira so si kudumana kubeera ng'omuntu ogenda ogwa obeera ng'afubutuka obufubutusi weesalireko waliwo okusaba beera ng'emyoyo gyammwe mugikulembereza okusaba Allah abawezadde eddungi wattaqullaha muti Allah mu buli nsonga zonna waalamu mumanye annakum mulaquuhu nti nka mujja kumusisinkana wabashiri almu'minin sanyusa abanaava mu nsi nga bakkiriza ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ولا تجعلوا الله مريكو كفورا الله سبحانه وتعالى عرضة لأيمانكم غشيش جينجي ekikimukosesa kukulayira kwammwe nga singa omuntu anaabanga alayidde erinnya lya Allah anaalifuula ekijingi obutakola mirimu mirungi Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugamba erinnya lye tuleke okulikozesa mu kulayira nga twagala okulifuula ekijingi ekitugaana antabarru wa tattaku okukola emirimu emirungi n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala kyokulabirako singa omuntu alayira erinnya lya Allah nti wallahi sikyaddayo kuyamba muntu yenna asaba buyambi ne wazuukawo embeera nga waliwo omuntu eyeetaaga okuyamba
leka kubeera ng'ogamba nti ngeri gye nalayira erinnya lya Allah ne ndiisa ku lulimi lwange oba mu kamwa kange oyo naalibadde muyamba naye olwakiri kye nalayira sijja kumuyamba. Allah subhanahu wa ta'ala ekyakituganye kituleke okufuula erinnya lya Allah bwe tuba tulikozesezza mu kulayira kwaffe ekijinji antabarru ekibagaana okubeera nga mukola ebirungi, watattaku ne kibagaana okubeera nga mukola ebiraga okutya Allah, watuslihu baina nnaasi era ne mugaana okubeera nga mukola embeera erongoosa wakati w'abantu bannammwe ng'olw'okuba mwayogera erinnya lya Allah nga mulayira. Wallahu sami'un alim, Allah awulira talina kiyetaaga kubeera nti agambibwa nti wulira. Alimun ate amanyi bulungi, talina kiyetaaga kubeera ng'amanyisibwa. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يؤاخذكم الله سبحانه وتعالى سوى كبفنانا باللغو في أيمانكم مكبيرانغا musaaga mu kulayira kwammwe ng'obadde olina okulayira kw'olayidde naye nga toli siriyasi kukwo, walakin naye yuakhidhukum ajja kubavunaana bima kasabat kulubukum ebyo ebirabika nga mu mitima gyammwe bibadde nga mukakasa nga muli siriyasi ku byo singa oba ng'olayidde erinnya lya Allah mu ngeri etaliimu kusaagasaaga, ekyo bajja kukikuvunaana okukozesa erinnya lya Allah ng'obadde siriyasi ate bw'omaze n'okola ekyo kyewalayirideko nti tojja kukikola. Waliwo omutango gw'oteeka okuba ng'owa nga bwe twakulaba emabega eyo. Wallahu ghafurun halim, Allah subhanahu wa ta'ala musonyiye ate wakisa. Allah subhanahu wa ta'ala erinnya lye tayagala kubeera nti ulizanyisa nga ddala omuntu asobola okulayira. Singa omuntu aba asobodde okulayira ng'ayagala kulya maali ya muntu mu ngeri etali ntuufu n'aga nti wallahi billahi tallahi ekintu ekyo nakikuze ssente bwe ziti, naye ng'olimba olw'okwagala okumatiza gw'oguza, Allah subhanahu wa ta'ala okulimba okw'ekiko ekyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakuyita al-yamin al-ghamus, okulayira okugenda okubbika nnyiniko mu muliro jahannama, era osaanidde okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala era n'omuntu okumuddiza hakki ye bw'oba weenenyezza eyo gye wamulyako mu buli azaamaanya. Allah subhanahu wa ta'ala tayagala kuzannyisa linnya lye olw'okwagala ggwe okwefunira by'oyagala, naye okulayira nga mubadde musaaga Allah subhanahu wa ta'ala ekyo takivunaana, naye okulayira ng'obadde siriyasi ng'olina gw'oyagala okuggyako ebirye era n'obimuggyako, awo bagenda kuvunaana era olina okwenenya n'ozzaayo naye ekyo ekintu kye walya mu bulyake ng'okirya ku lw'okulayira erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. للذين يؤلون من نسائهم بين ababalayira nga balayira nti tebakyaddayo kwegatta ne bakyala baabwe singa omusajja alayira erinnya lya Allah ng'ekimulayiza kutumatiza nti takyaddayo kwegatta na mukyalo oyo olw'ensonga omwo bw'endala egudde wakati waabwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu abalayira mu ngeri efaananako ng'eyo tarabbusu 4 ashhurin, bakugumiikirizaayo emyezi 4 okulaba nti oneddamu oba teweddemu. Singa emyezi 4 kiggwako Allah subhanahu wa ta'ala aba amaze okukakasa nti eyo wamalirira kukola talaka, naye fa infaa'u singa bamala ne beenenya ne beddamu ng'emyezi 4 teginnaggwayo n'oddira mukyalawo, Allah subhanahu wa ta'ala agambye fa inna Allaha ghafurun rahim, Allah musonyiye era musaasizi, ajja kukusonyiwa singa onooba weenenyezza gy'ali era ajja kukusaasira kuba embeera z'abantu ye yabatonda azimanyi bwe zifaanana mu mbeera ey'obusungu ne mu mbeera ey'eddembe. Allah subhanahu wa ta'ala omuntu ow'ekika ekyo atoola kafaara, omutango gw'okulayira nga bwe twagulaba, era oyinza okugubuuza baseeka abakuliraanye nti omuntu singa alayirira obwereere alina kukola fayini ki ku ekyo kye yalayira singa aba ayagadde okuddayo ne yeenenya n'akikola. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإن عزموا الطلاق naye singa emyezi giggwako ne babeera nga baamalirira kubeera nga batalaka bakyala abo
inna allaha sami'un allah awulira byonna alimun ate mumanyi amanya omusajja ono akombye kwerima takyasobola kuddira mu mukyalo ono eyo nebeera nga talaka kakati ebikwatagana ne talaka olwo betugenda okulaba pozi mu kugondezaako oyinza okubeera nga tomanyi obanga weerabira ekyo kyetwasomesa mu kulayira muntu singa alayira erinnya mu bwereere allah subhanahu wataala amugamba alina okukola fayini oba omutango mu suratul maida twabinnyonnyolako ng'agamba olina okuliisa bamasiikiini 10 emmere eya wakatikati mu kitundu kyammwe etali ya bbeeyi nnyo ate etali ya wansi oba tosobola kubaliisa obambaza n'obagulira ebyambalo okusinziira mu kitundu kyammwe nga bwe kiba kifaanana bemuba balaalo bagaba masuuka oba wano waffe mu Buganda nga bwe twambala oba si ekyo nga tokisobodde ota ensingo y'omuddu abaddu tebakyalabika ekyo ba tokisobodde osiira ennaku 3 n'olyoka obeera nga ogoberezaako tawuba allah akusonyiwa n'ova mu busungu obw'omuntu aba alayiridde erinnya ly'obwereere. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. omukyala singa abeera nga bba mutalase tulina okwegendereza mu bigambo bya talaka si byangu. allah aga nti walmutallaqaatu abakyala ababeera bateereddwa babbaabwe nga babatalase yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru'in balina okugumiikiriza ku myoyo gyabwe ne balaga obugumiikiriza obw'emyezi 3 nga tebannaba kubeera nga bafumbirwa omuntu omulala. allah alina kyatuwaawo abasajja tutera okwekyangacanga ate oluvannyuma ne twejjusa kati allah yakimanya n'agamba omukyala aweereddwa talaka omulundi ogusooka n'ogwokubiri nga tannaba kubeera nti agenda okufumbirwa omusajja omulala alindako kwona amutalase emyezi 3 alabe oba ameddamu. ebbanga ery'emyezi egyo 3 mu Luwarabu gye tuyita iddatun, mu bufunze giyinza ogiyita idda. idda gy'emyezi 3 omukyala gy'owabbaawo ono yakuwa talaka olabe oba ayinza okweddamu. singa abadde omukyala akyali mu myaka egigenda mu nsonga abala emirundi 3 oba eŋŋenda z'omu nsonga 3. bw'aba mukyala nga tagenda mu nsonga abala emyezi egyaffe ennaku 33 nnaku 9 ke kaseera kaawabbaawo n'amuwadde talaka alabe oba aneddamu. singa abeera yezzeemu ng'emyezi 3 teginnaggwako oyo aba mukyala w'eddala baba bayunga buyunzi awaakutuka. era omukyala singa afiira mu budde obwo obw'emyezi 3 oba omwami omu ku babiri asikira ku maali ya munne alinako omugabo. naye singa giggwako omukyala oyo aba akkirizibwa okufumbirwa omusajja omulala okumwogereza amutwale. era singa afiirayo kiri kiba kyaggwa ekyokubeera nti yakuta. kati omukyala emyezi 3 alina okuzibala obulungi. abamu ku bo ayagala ayinza okulimba bba nti nze giweze olw'okwagala okumwetakkuluzaako yagende nga teginnawera, oba giyinza okuwera n'agala teginnawera olw'okubeera akafo aba ate akaagala. kati girina okubalibwa obulungi. so ng'era allah akuutira abakyala singa munda wannabaana we wabeerayo olubuto nga terunnaba kutegeerekeka bba bulungi tasaanye kulumukweka asobole okulusiba omuntu omulala gy'agenda okufumbirwa asaanye amubuulire nti ndi lubuto yaddongobye. allah subhanahu wataala kyagamba wala yahillu lahunna tekikkirizibwa mu mateeka eri bakazi abo abaweereddwa talaka yaktumuna okusirikira ma khalaqa allahu fi arhamihinna allah kyaba amaze okutonda mu nnabaana. tosirikira lubuto osobole okuluwa omuntu omulala gy'olaga olumusibe. in kunna yu'minna billahi walyaumi alakhiri singa baba bakakasa nti bakkiriza allah n'olunaku lw'enkomerero tebasaanye kugenda na mbuto kuzisiba balala gye balaze. wa bu'ulatuhunna naye babba baabwe bano ababatalase ng'emyezi teginnaggwako ahaqu be balina obuvunaanyizibwa birabbihinna okubeddiza
mu biseera ebyo tebafumbirwa mulala. Fi dhalika mu kaseera ako ak'emyezi 3 nga teginnaggwako be bannannyini kubeddiza nga tebannaba kwegwanyiza kufumbirwa balala. In aradu islaha, naddala singa abaami babeera ku mulamwa ogw'okwagala okulongoosa obufumbo bwabwe. Walahunna, abakyala balina amabanja eri abasajja mithlu llazi alayhinna bilma'rufi, agafaananira ddala nga abaami gye balina ku bakyala naye mu mbeera y'ensi yaabwe nga bw'ebyetambula mu bulungi bwayo, kubanga amawanga gaawukana mu ma'rufi gaago. Ama'rufi ag'Abaganda si ge ma'rufi ag'Abanankolo b'Abasoga. Kale obuvunaanyizibwa, omukyala alina obuvunaanyizibwa eri omwami nga bwekitira omwami nga bw'alina obuvunaanyizibwa eri omukyala, bwe batyo wakati buli omu babeeragana naye mu ngeri ennungi. Walirrijaali alayhinna daraja, abakyala balina okukitegeera nti abasajja balinako eddaala ery'enkizo ku bo, kubanga abakyala abatuufu bakolererwa bukolererwa. Omwami n'aleeta gwe n'otetenkanya. Ebyo byayogerwanga ku mulembe abakyala nga tebannatandika kutuvuganya mirimu, so ng'era omukyala era awattibwa buwattibwa, omusajja n'amuteekamu kaashiwe. Ebyo byayogerwanga ng'abakyala tebannaba kubeera nga be batuwasa. Kati eddaala ery'omusajja lyalina ku mukyala ddeneko okusinga ku ly'omukyala lyalina ku bba, kubanga yekyamaanyi w'amaka. Wallahu azizun hakim, Allah w'amaanyi mu byonna, tabeerwa waggulu we, ate era mulamuzi mwenkanya. Ebyo by'obuwulidde buli kimu bwe yakiteeka bwekityo bwe kiri mu kifo kyakyo ekituufu. طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأكلوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق مرتان, okutalaka kuba kwa mirundi ebiri. Bw'otalaka omukyala emyezi gye 3 bamugambye agituule nga tannafumbirwa, bw'omala n'omweddiza nga teginnaggwako tubala nti eyo ettalaka y'emu. Bwe wayiseewo emyaka emirala 20 era n'otalaka omukazi omu, emyezi gye gibadde teginnaggwako 3 gy'aleera aweereddwa okulindako alabe bw'erowooza, n'omuddira ne mutambula mu bufumu ne tubala nti akamutalaka ebiri. Allah egyo gy'emirundi gy'awa omusajja okubeera nti asobola okweddiza omukyala we. Naye singa omala nga wayiseewo emyaka ate n'oddamu n'omutalaka ogwali badde ogwokusatu, etteeka terikukkiriza kubeera nti omukyala oyo omweddiza okuggyako amala kufumbirwako wa musajja mulala ate naye n'amukoowa oba n'amufaako, oluvannyuma aba oba omwagadde n'alyoka adda ewuwo. Allah kyaga nti at-talaqu marrataani, okutalaka giba emirundi ebiri. Fa imsaakum bima'rufin, ebbanga bwe liba terinnagwako mukomyewo muwangaale mu ngeri ennungi, mubeere nga mutereeza ebyali bisobye. Awo oba si ekyo ebbanga olirese ne liggwerako ddala, tasrihun bi ihsaanin, mwawukane mu bulungi, omusibirira agende atandika obulamu. Wala yahillu lakum, mu mateeka gye muli abasajja tekikkirizibwa an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an, okubajjako ekyo kye mwali mubawadde nga mubawasa naddala nga mahale gaabwe. Tokkirizibwa kumuggyako kintu kyonna omukyala ng'agenda n'omwambulula n'omuggyako amahale ge lwamuwanga omuwasa. Kubanga abasajja bangi ogyeko wane waffe mu Buganda abawaayo ebyobugagga ebingi nga bawasa abakyala ente 10,20,30,40. Kati tokkirizibwa ente ezo ze wawaayo kuzisaba n'ozibajjako olw'okuba nti waguddewo embeera etali ntuufu wakati wammwe. Illa okuggyako Allah waliwo wakukkiririza okusabayo ente ezo oba ebyobugagga ebyo bye wamuwa nga wali ogenda omuwasa. An yakhaafa an la yuqiima huduuda Allah, singa abafumba ababiri baba batidde nti tebakyasobola kuyimirizaawo mateeka ga Allah, tebakyasobola kutambulira mu nsalo za Allah, nga bwe banaawangaala ababiri bajja kusumatuka ensalo za Allah bagwe mu bukyamu. Ekyokulabirako, singa omusajja agwa kalenje masalan
n'abeeranga omugongo gwe gwonoonese takyasobola kugenda eri mukyala we ate ng'omukyala akyali muvubuka nga bw'anaawangaala nebba amateeka ajja gagwamu ayendere mu maka bw'alaba nga tajja kusobola omukyala oyo waddembe okuddiza bba ono eyagwa kalenje amahale ge n'amugamba munnange sijja kusobola kugwa mu nsalosalo za Allah kuziyisa kuzisumattuka kujeemera Allah olw'embeera eyagwawo ngumiikiriza ekimala ndaba nga sikyalina ssuubi ente zaffe 50 ziizo mu Luwarabu yotera talaka tugiyita khul'un omukyala okukweyambula فإن خفتم ألا يقيم حدود الله mwabaliwo abantu abakulu ab'obuvunaanyizibwa abategedde ensonga eyo singa ddala muba mufunye okutya oba mwabalamuzi abali mu mbeera eyo nga bagibayitiddemu ne mufuna okutya nti abantu bano be bawangaala ababiri tebajja kusobola kuyimirizaawo mateeka ga Allah omu ajja kgenda asobya ave mu bwenzi fala junaha alaihima fima ftadat bihi tewali mutawaana ku sayidi y'abafumba ababiri ku mukazi kyaba asazeewo okuddiza bba abeere ng'amweyambulula musajja waddembe okusaba ku mahale agasinga kwabogeya wa mukazi we oba agenkana ge yamuwa oba amatono kugo ate bwe kituuka wano ewaffe mu Buganda kijabagira gujabagira kubanga amahale tuwaayo 2,350 omukyala kimwanguyira bulungi nnyo okugamba nti nze nkuwadde 5,000 ngenze tilka hududullah ezo z'ensalo za Allah mu byattalaka bw'atyo bw'agenda akomeka fala ta'taduha temuzirumbagananga nemuziyisa nemubeeranga muyisiza ensalo ze nemukola ekitali ekyo kyabagambye waman yata'adda hududa Allah omuntu ayisumatuka ensalo za Allah neyeekolera biye faulaika humu dhalimun abo be bali az'amaanyi abannamaddala aya ezo tuzisomye mpola mpola olw'okuba nti nzibu z'amateeka okutegeera ate nga bya bufumbo ebitaliiko kuzannyiramu omukyala tasaanidde kukola khul'u kweyambulula mwami nga tewali nsonga ematiza yannamaddala naye bw'ebeerawo ng'obufumbo mu buli ngeri yonna tebukyasobola kutambula nammwe muwulisa ebintu bisobye omukyala bamugamba asondesonde ekyo ekisoboka okuddiza bba abeere ng'agenda anoonya waanaasobola okukuumira eddiini y'obulungi فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإن طلقها نيسينغو مسجى mukazi we oluvannyuma lw'emirundi ebiri nga giweddeyo n'amutoogwa okusatu fala tahillu lahu min ba'du mu mateeka omukyala oyo takkirizibwa kuddibwayo eri musajja oyo oluvannyuma lw'ettalaka ebbiri okuggwako hatta okujjako mpozzi tankiha zawjan ghayrahu ng'amaze okufumbirwako ew'omwami omulala n'afumbirwa mu mateeka naye n'amugoba emirundi gye ne giggwayo oba n'afuwa n'afuuka nnamwandu n'omwegwanyiza awo oli waddembe okumuddira fain talakaha singa omwami oli amuto owookubiri yamutwala fala junaha alaihima an yatarajaa tewali mutawaana ku bombiriri oli eyamusookako noono omukyala okuddiŋŋana envanna yuqiima hududa Allah singa mu butuufu bakakasa ndowooza yaabwe ddala nga balina obukakafu nti bajja kuyimirizaawo amateeka ga Allah nga bwe gali omusajja yajjanjabibwa yatereera oba ebyaliwo alhamdulillah tebikyalina buzibu wa tilka hududullah n'ezo nno nsalo za Allah yubayinuha azibabuulirako ati azibannyonnyodde era akyazibannyonnyola naye nga zijja kuyamba baani ne qawmin ya'lamuun abantu abalina kye bamanyi ku by'obufumbo bajja kukitegeera nti Allah yali waaki w'amazima era mwenkanya wa idha tallaqtumu nnisaa singa mubanga mutalase bakazi bammwe fabalagna ajalahunna ne mulabanga ligenda lisemberera okuggwako ebbanga lyabwe ery'emyezi 3 erya ida fa amsikuhunna bima'rufin bwe muba bakubeddiza mubeddize naye mubayise bulungi awo oba seekyo mulireke liggwereko ddala sarrihuhunna mwawukane nabo bima'rufin mu bulungi nga mubakiriridde entandikwa wala tumsikuhunna temubeddizanga diraran nga mwagala okubakosa
kubanga omusajja ayinza okulaba ng'ebbanga linaatera okuggwako n'amweddiza ate n'addamu kumubonyaabonya okusinga bwe yamubonyaabonya oluberererye ate n'addamu n'amutalako era atuula esatu okwo kuba kumutulugunya na kumubonyaabonya tomweddiza na nneya yakumubonyaabonya etaatadu mujja kubeerawo nga mulumbaganya ensalo za Allah abanyiigire waman yafaali dhalika omuntu akikola ekyo nkuddiza omukyala amubonyebonye okusinga bwe yamubonyaabonya buli fakad balama nafsahu aba yeryazaamaanya yekka era omwoyo gwe aba agulyazaamaanyiza ye kennyini yennyini yekka na yekka wala tattakhidhu ayati llahi huzuwan era bakulabula leka kufuula amateeka ga Allah gakuzanyirazanyiramu wadhkuru nicmata llahi alaikum mujjukire ekyengera kya Allah kyeyabawa eky'obusiraamu ekirambulula buli nsonga tuvudde mu nsonga z'abakyala kakati tuli mu nsonga za bufumbo luli twabadde mu ngeri ya biri kimu obusiraamu bwakitematematiri bwagalayo constitution endala yonna mu nsi kufuga okugjako eno kuba tewali kitaliimu wama anzala alaikum min alkitaabi walhikma mujjukire nnyo Katonda ebyo bye yassa gye muli mu kitabo kye kino Qur'ani nti yalamula buli kimu mu kifo ekituufu mu ngeri yaki entuufu walhikma ate mujjukire Allah subhanahu wa ta'ala sunna z'omubaka ne hadithi ezinnyonnyola Qur'ani ne zigigaziya nazo temuzisuula muguluka kuba abulungamu obuva gye tuli ne tumutegeeza okwasa yaffe etteeka lyaffe nga bwe tuba twagadde yaizukum bihi Allah ababuulirira n'ebintu ebyo ebibiri mu byekwateko Qur'ani ne sunna Allah subhanahu wa ta'ala asobole okubasiima era musobole okuwangaalira mu nsi mu bulamu obweyagaza wattaqullaha muti Allah wa'lamu mumanye anna Allah ala kulli shay'in alim buli kintu kyonna y'amanyi okusinga ffe ab'okunsi abeepanka okumanya. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإن طلقتم النساء سنغا مبيرانغا متنسبا كسبا فبلغنا أجلهن البانغا يابيري ميزي ساتمزنا الدغني ربوا كونغا تمبدد فلا تعضلوهن تمجزانغا كوكو باغانا أن ينكحن أزواجهن وكبيرانتي كبابا ربابا قلتي بابتزا شكرا بلاكو نقوم مكالا يتا بايا متا ميزي ساتنجيبواكو مكالا نبدي وابي كرجا نياتو مسجا bw'abadde gy'abadde mukazi amaze omwaka n'avuga akagaali amunone mwaliŋŋanda temugaananga omukyalo ono okuddira bba kuba akyaliwo ku mulembe gwa nnabbi mwannyina wa Ma'qal bun Yasaar yali afumbiddwa omusajja banaayagala amukomyewo amunone nga wayiseewo ebbanga mwannyina Ma'qal n'amugaa nti ojja kuddayo wa musajja oyo Allah n'anyiika n'agaa nti temukikolanga. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلقتم النساء من بمتلسى بشارة فبلغنا أجلهن البانغا lyabwe ne liggwako ery'emyezi 3 nga temubadidde fala ta'dhuluhunna temubagaana ngammwe bannyinaabwe oba babalinako obuyinza ayankihna azwajahunna babba baabwe bali ababereberye abaabagoba yadde ebbanga lyaggwako nga tebabiddiza temubagaananga okubiddiza bwe baba babeetaaze iza taraadaw bainahum bilma'rufi singa wabeerawo okukkaanya n'okusiimagana wakati waabwe mu ngeri ennungi dhalika yu'adhu bihi ekyo Allah nakyakibabuuliza nakyo mu kitegeeri naddala man kaana minkum yu'min billahi wal yawmil aakhiri
bwe mubeeramu abatya Allah n'olunaku lw'enkomerero nga balukkiriza nti gye luli nga ne Allah bamukkiriza nti ye nannyini Qur'ani dhalikum azka lakum wa athhar. Awo ekyo nno kyekijja okubatukuza obulungi era kyekijja okulaga okutukula kwammwe kubanga ono yasinga abalala ababadde bamusuubira okumutwala oluusi alinayo n'abaana be oluusi alinayo n'ebintu bye. Ekyo kyekijja okusinga obulungi okutukuza emyoyo gyammwe era n'okubalaga nti eri Allah muli bajeemulukufu. Wallahu ya'lam, Allah amanyi wa antum la ta'lamun, mmwe temulina temumanyi.